Leta bafuna za application bibiri. Olwaddako ne tukola advertising. Twafuna application bina. Omwaka guno guweddeko gwe2024 wetwalanga twafuna applications 145 kati obwo obuyiiya buba bugenda waggulu nnyo. Sinagamba nti bwe butiiti zeeyongerako katontono naye bubuuka bubuusi. Sagala kufuwa kalinga siniya wange teyabagamba nti obuyiiya buli. So motoka zaffe obuyiiya bwa motoka ate busuuse kubanga Uganda yali nsinga tekolanga motoka naye kati motoka zetukola ziri ku mutindo gw'ensi ezibadde zikola motoka. Baasi yaffe obwogiraba baasi ya mutindo ate abantu abamu babagamba mbu tuli mu assembly. Bw'oba assemblinga kitegeeza nti paati zonna bazikolera bweru ne baleeta n'ogatta bugassi. Eyo motoka eyo tebakuwa nnamba eraga nti motoka eyo yakolebwa mu nsi eyo. Naye kati bwe tutuusenga motoka zaffe za Kira Motors tulina ennamba eyo gye batugamba nti vehicle identification number oba namba eraga mu nsi yonna buli motoka eyo gyegenda nti eno motoka yakolebwera Uganda. Kale njagala weekubeko ku kifuba ensi yo ekola motoka. Nti abainjiniya tebabawa contracts. Kino nja kusaba president w'abainjiniers agenda kwongerako naye nze kyengambye nti kampuni zaffe zaali nto naye kati tugenda tuzongeramu enkizo, tuzongeramu obukugu, tuzizimba actively. Era ffe ng'ekitongole kya Science, Technology and Innovation gavumenti yatuwa ssente ne tugula ebyuma kubanga okubeera n'ebyuma eby'omutindo n'okuba n'abantu ababikozesa nga bakugu ekyo kye kimu ekyali kiremesa abantu baffe. Kati tulina ebyuma ebyo. Kampuni entotto bwejja ng'eyagala okusaba contract kigisobozesa okuliizinga oba okupangisa ku byuma bino nga teyeetaaga kubigula n'eba nabyo. Awo n'otandika n'ofuna contract era bwe bajja tubawa n'ebbaluwa ne babawa contract. Bwe baba bafunye contract ne balyoka bajja batwala ebyuma ebyo. Naye kampuni zaffe nze ndabye nga zigenda zeeyongera era zigenda kuba nga zituukayo. President agenda kwongerako. Andrew ambuzizza nti enamba y'abainjiniya abeewandiisa nga ntono. Ekyo nkiwadde president agenda kukiddamu. Naye ekyange n'aŋŋamba nti ate beeyongera ate emirimu tewali. Ekyo okugamba nti kyakaseera buseera. Engeri gavumenti gyesitukiddemu okuzimba Science, Technology and Innovation ate neteekera ddala essira okulaba nti abainjiniya baffe kati tubatendeka mu ngeri gye tuyita industry. Tetubatendeka mu kumanya science oli ali emabega wa engineering yekka. Kikulu ate tetubatendeka kukola kye tuyita service delivery. Waliwo engineer ng'azimba tukyetaaga naye kati okugaziya portfolio ne tuba nga tusobola okuwa emirimu bainjiniya abato. Tulina okubeera n'abo abali industry abasobola okuyiiya ebipya, abasobola okukola amakolero amapya nga bo bagayiya. Kati eno gavumenti era ekitaddeko nnyo essira. Twazimba industrial park yaffe esooka ng'eri Kirugulwa Rebiteete. Mulimu ebyuma bingi. Kati twatandise kaweefube okulaba nti bainjiniya abakafuluma bonna bamanyi okuyiiya okutandikira ddala ngeri gy'olowoozamu okutuuka bw'okifulumya n'okola kampuni. Era tubasomesa n'engeri gy'oyiiya kampani. Era bamala ne tubawaayo ne grants ezibasobozesa okutandika. Ate ekirala era tubasomesa nekye tuyita reverse engineering. Tetwetaaga kubanga tuimportinga enkumbi. Osobola okugitunuulira n'okola ki n'ogikola ate ng'efaanana n'eri kyaliwo nti tugezaako naye nga tetukikola ng'eri. Kubanga ebintu ebimu ebyo ne intellectual property yavaako n'abo ababikola bye tujja tebirimu obundi, tebirinako protection naffe tusobola obikola. Kati ebintu ebyo bigenda tusobozesa okubeera ne employment places ezisinga.
zisingako kati ng'abaana emirimu bafuluma bwe giri. Ate parts ezisinga obunene naddala ezo ezisitowa tuzikolera wano. Kati saawa eno gye bayita kyesiisi ey'emmotoka, kyesiisi ezo tuzikolera wano, era n'abalala batusaba ne tubakolerako. Eyo yaffe tugikolera wano ate nga za mmotoka za njawulo, ka tulina models nnyingi z'ebbaasi ezo. Omubiri gw'emmotoka eyo tugukolera wano. Battery zino kubanga mulimu battery bbiri, waliwo battery eyasa amataala ekozesa eyo ebino ebikola ng'ebya battery ng'eri mu mmotoka eno ey'amafuta. Ezo battery tuzijja wano. Mulimu n'ebirala bingi naddala ebikwata ku byuma tubikolera wano. Bolts zonna tuzikolera wano. Kati era kati bwe twatandikira nga tuli ku 10% mu value ne tukolera wano, kati tutuuse ku 30. Tunuwirira kutuuka ku 65 bwe tunaatuukira mu mwaka 2030. Mbuziza n'ekibuzo ekirala, ettaka ly'e Kayunga. Eyo ettaka ly'e Kayunga taito tugirina, tewali kintu kyonna kye tulaba nti kiraga nti ettaka lino oba lirinako omusango. Waliwo abantu aboogera naye abo bwe baveeko. Ettaka gye liri, era omwaka guno gavumenti yatuwadde ssente, tugenda atandika okuteekamu entiti, tuteekemu amazzi, tuteekemu enguudo, tuteekemu amasannyalaze. Obanga ebyo nga tennaba kubiteekamu ba investors tebasobola kujja. Naye ate wenzirako wali ku parts, waliwo parts Uganda ndiko okolako okunoonyereza nga tukyali mu innovation, naye nga kati twagala kuzireeta wano nga tulina battery eddusa baasi ekolanga amafuta. Eyo battery eyo nnene nnyo, twagala tutandika okugikolera wano. Ne parts endala, entebe ez'omu baasi, byonna tutandise okubiyingiza wano. Nzikirize mbaddukeko mbalekere ab'emikwano bano, naye nga nkomenkereza mbasaba mutufunire akakondeere bannange, twogere ebirungi ku Uganda. N'abo ab'amawanga ag'ebweru bawulirize nti Uganda ekola ebintu bino, etandise okutugulako. Kubanga oba naatandika okutugulako tujja kuba nga tufuna ssente, tugyewo ebbula ly'emirimu. Mwebale nnyo.